ekiriwo nti minisita bwe twamugamba nti president yawe ekiragiro ekyo twali tumanyi nti agenda ku appointinga board naye kyatuvako enviri ku mutwe okulaba nti okwosa jjo yaappointinze abantu 6 nga ababoard tebawera ate nga ne bamemba baffe tebaliimu. Kati nemukubira esimu nemugamba kiki kyennyini ekigenda mu maaso kubanga twakuweereza amanya b'abantu baffe lwaki nti mwatuweereza abantu naye abantu be batuweereza tebatuuka n'omutindo gwe tuwagala. Nemubuuza omutindo ki gwe temwagala kubanga abantu be tubasindika 50% ku bo babadde mu board omwo batrainingibwa basoma bulungi kiki kyennyini ate n'agamba nti oba oyagala kwegamba waliwo omuntu gwe genda olabe gune ne mugamba nedda ssebo gwe nga minisita twagala otubuulire. Kati ekituluma tetiri kiriya lwaki minisita agezaako okulaba nti abantu baffe bava muki mu board. Okusooka yali ayagala kukendeza enamba yaffe kati agamba nti ate enamba bwe twamusindikira ate n'agamba nti tebatuuka n'omuntu. Kati kwegamba ebintu byonna ne twesanga nti waliwo abantu abasurroundinze minisita nga bamubuulira ebintu ebikyamu ate abantu abo bennyini betumanyi nti be bantu abali bagezaako okulaba nti banyaga sente mu NSSF. Yasanga nga abantu 9 nga abakozi tu representing bw'abantu 5 simanyi lwaki nga ate kino kyasalibwawo cabinet ng'ekyaringwa vice president nga ne president naye n'aweereza directive. Simanyi lwaki yabakendeeza nti tubeere represented omuntu omu nga ate akimanyi bulungi nti ezo sente si za government, esente ezo si za bakozesa bano baateekako. For example, government kati eyinako abantu 2, permanent secretary owa gender and labour and social development ne permanent secretary w'ebyensimbi. Naye ng'esente zino kimanyiddwa bulungi ti sente z'abakozi. Siraba lwaki minisita mu maanyi ge asalawo okukendeeza abakozi ku boodi n'alekawo groups endala. Minisita aleme abeere n'omugongo okusookera ddala, abeere n'omugongo n'ekirala abeere ng'akolagana naffe. Ate ffe tugenda okulwanyisa omuntu yenna anaagezaako okwagala kuggyayo sente zaffe ng'akozesa kalaamu, kubanga sente zaffe ziva mu ntuuyo, sente tuzikolerera. Naye kati abantu batono abeerimbika abali mu mabega ga minisita ne ubra bagezaako okukola ekintu kyonna okulaba nti bakumpanya sente zaffe. Kyetusaba minisita oba kyetwagala okumutegeeza nti bw'anaagenda mu maaso nga tatuwulizza, ffe ng'ebibiina by'abakozi tugenda kutuula chairman general amaze okulangirira nti ffenna tujje tumiitinge tutuule ba general secretary tusalewo ekirireekira okukolebwa mangu. Tuyinza okugenda ku strike nga tusaba ubra eyarukomendinze bwetyo management eveeko oba minisita yekennyini atusonyiwa atuviire. Ekirala bazeeyo ministry gundi NSSF ministry gyesaanidde okubeeramu. Baagireeta lwa interest zaabwe era yatuukawo ne bazibbamu essente mangu.